Ladies and gentlemen, tubaniriza tubebaza abatuliddeko mupunga gwa Idi, alhamdulillah. Owedda ngenda nenengera nga baga nti mutuliddeko mukyere walwega nenaffe Yesu wafana abaya zafuusa bba naye nga muyogeyoge ate mu kaseera ke kamu nga bwe tumazeeko koota esooka ey'omwaka 2025. Omanyi omwaka gubeera ne koota nnya, kati koota esooka yaweddeko. Kitegeeza nti ebiseera ebisinga tugambira nti binateekateeka okukola mbituuse mu bitundu 25 ku buli 100, kubanga ebitundu 25 ku buli 100 eby'omwaka bikoze eki biweddeko. Naye gamba toggwamu maanyi, biyinza okuba nga koota esooka biganye, naye nzikiriza nti koota eddako tebijja kukola ki, tebijja gana. Leero ennaku z'omwezi 31 abasinga mwagamba nti mwami Lugonvu lindako ekisibo kigweko, Gwentuma yagambye tulindeko ekisibo kigweko. Abagula mpambire bubuule tugenda kulambula ku Lwomukaaga olwa wiiki eno gye tukoze eki, gye tutandise. Estate yaffe tukyalinamu plots wadde ng'ezimu zitwaliddwa, naye gwe wenna eyandyagadde mu kifo ekituufu, ekifo ekiteeketeeka obulungi, fuuti 5 ku 10 ku bukadde 14. Waliwo ababadde bagamba mwami Lugonvu tewatuwaddemu kwa 5 kwa 5. Amazima wano tewaliwo 5 kwa 5. Mpozi kyensobola obbakolera, nsobola okuga nti giragire mwosobola otandika na mmeka tulabe payment plan ye egenda kubeera etya. Ndi muntu akola ki, awuliriza ategeera. Ti mwami Lugonvu mbadde nyinawo zino nga tezikuswaza naawe, mbadde nyinawo zino mbadde njagala nsasule kwa kakati wali nkole bwenti ne bwenti mu bbanga bweri tingenda kuba mmazeeyo. Kiryoke essimu yaffe ya 0700 63 neera 63 esembya ya 37 0700 63 63 esembya ya 37. Tukyalinamu plots ezisoba mu 10. Osobola okwekwatako, osobola okusasulako, osobola okusindika omuntu wo, naye nga abo abaagula tugenda kulambula ku Lwomukaaga. Abasinga baasaba ekisibo kimale okuggwamu ne baga nti awadde ffe tusasudde ekisibo kakimale okuggwamu ate tulambule bulungi. Ekisibo kyaweddemu ku Lwomukaaga lwa wiiki eno etandise lwe tugenda okulambula. N'abo abapya abagamba nti nange bampeeka akapoloti, estate weeri walungi, amazzi n'amasannyalaze weegali, okuva ku Kolansi okutuukawo boda ya 2000, okuva e Kampala okutuuka w'oviiramu e Bubuule taxi ya 5000. Wantu walungi, wantu wosobola okuva n'oyingira ekibuga n'okola ate n'oddayo ne weebaka. Walungi ku residential, buli kimu setup yonna. Abatuuze bapya olaba ekitundu nga kikola ki, ekitundu nga kikula. Essimu 0700 63 neera 63 esembyayo 37. Mwami Lugonvu okola otya? Nze plotizo olugira kati ngenda okugira nti ng'ate ziweddewo kati waliwo ezikola ki, ezikyaliwo ate nga zonna nteeketeeke bulungi, fuuti 5 ku 10 za kyapa ku bukadde 14. Mbadde sibuwezaawo, oyinawo mmeka? Jangu twogere. Mwami Lugonvu 14 tebuwerawo. Mbadde njagala ntandikeko n'ekitundu kyenkana ki? Jangu twogere, tujja kuwuliziganya. Naawe kennyini omanyi nze njagala nnyo omuntu nga bw'oba gwatunda ofa gy'oyagala nkuwa osobola ogimpa. Tosaba ofa gy'otasobola kuwa. Waliwo eyajja nanga nti njagalako poloti nnya naye nga yagala payment plan ya myaka 2. Ne mugamba nti singa gwe abadde atunda wandikkiriza sente zo zimalayo emyaka 2. Bw'oba tewandikkiriza lwaki yagalezanga wanyi abantu beeyagaliza. Naye nga estate yeyo nga bw'ogiraba nteeketeeke bulungi, neighborhood nnungi, buli kimu. We wantu w'otuuka n'ogamba nti ntuuse ewantu ewaki, ewatuufu. Gwayagala residential, abaagala rentals mpozi ngoga nti kangulewo engeri gye wakyali kulayisa ate nga walungi, maaso eyo nditeekawo rento zange. Naye mu kaseera kano nateekedde abo aba residential. Ozimbewo amakaago, oveewo oyingire ekibuga okole, oveewo ogende Empigi okole, oveewo ogende e Kamengo okole, nga tewali akola ki,
akutaataaganya. Ladies and gentlemen, tubagaliza sitati ennungi. Katugenze mu sitati. Waliwo abazuumulamu olunaku. Aya basi. Naye nga mukulikeeyo muyidi ate nga butweteekerateekera ne Easter. Abasinga baasabye nti ya Allah ekisibo kino nsaba onsasulemu akataka nve mu bupangisa, nsaba onsasulemu akataka nzije mama wange mu bupangisa, nzije abaana mu bupangisa, nzije famire mu bupangisa. Jangu tuwogere nandibanga nze riziki Allah gyakuleetedde. Amen. Alhamdulillah.